emitwe gy'amawulire ku ssaawa zino 10:30. Mitwe gy'amawulire ku Nabicu manze nabekyosamu okuba nti nje kutuusaako. Polisi mujinje ekutte abantu babiri okuli taata abadde akozesanga muwala we mu nsonga ez'ekikaba wamu n'omusomesa abadde akabasanyanga omuyizi ow'ekibiina eky'omukaaga okumala ennaku 3 ez'omuddiringanwa. Ate Parliament eragidde gavumenti engire mu nkeeyana z'obusiramu ez'okutunda ebyobugagga by'obusiramu mu ggwanga n'oludda oluwabula gavumenti mu Parliament lwanjiza lipoota ekwatagana ku bantu bonna abagambibwa okuba nti babuzibwawo gavumenti ya kuno wamu n'ekityobola ddembe ly'obuntu mu ggwanga. Mbadde nabikyo Salima. Esobodde okubanga eddamu ebigambo bya minisita. Kati ate Parliament ekyuse bw'oba tumanyi mateeka sirika. Uliriza. Kubanga bonna batamanyi mateeka bonna basirise kati side ya movement abagamanyi boogera. Side y'abantu abagamanyi boogera. Kati gye bajjako awo bakayoola nga bajja kutandika nabo. Ngwa. Kakati yenga tuvudde wali ogulira ova okusoma awo bali lisembe eyo. Libadde ku kyeryo. Nsomye lya Parliament. Waliwo eddala eryokubiri oba? Ku by'obusiraamu. Kati ebyobusiraamu byenyenzeeko. Sente zino bamubaji ze baafuna ku manirinda kwa mufuti mubaji ne bannenga bwe baali bakkiriza nti sente bakola ki bazikwata. Kati ekibuuzo kyandibadde sente zakola ki kyekibuuzo zazimba mizikiti zine ettaka we zaagula ate n'ebintu by'obusiraamu bingi bikyagenda. Nze simanyi lwaki mu bakatuliki ebintu byabwe tebabitwala bwe bati okusiga ddala abakatuliki tewali langozi ezo. Naye mu Protestant n'abasiraamu ebyo bintu ebyeyongedde. Bagamba nti sente ezo baali bazeewola okusasula kiri bwe kiti nti omuzikiti ogwo gwogerwako tukimanyi bulungi nti eyali omukulembeze omugenzi eri ye yali avujjiriramu ogwo omuzikiti ng'era kati yasasula bakozi n'amazzi ku sente zonna ezo wekigambibwa ezo sente zikuzenga bukuzi eyabawola kitegeeza bannange ate kino kyanyumye. Kakati obusiraamu babutegeeza nti tuli kwewola kubanga ebyobusiraamu byakulonda bakulembezi mutandikira ku mizikiti wansi ku byalo ne mufulika musimanyi bantu omusimanyi mwe ne mugenda ku gombolola ne mugenda simanyi kuki ne oitegeera. Kakati sente ezo ne banga nti waliwo omukulu yafuna Juba yalina ekimotoka kyeyali n'aziteeka kati muziteeka ngenda kusasula bantu bange bamanja temuziteeka ku akawunti n'alyoka afubutuka yali balansi naye mbiwulya buwulizi era nze mbikugamba mbiwe naye bannange byo ebintu by'obusiraamu byakutundibwa bwe bityo kubanga erubaga wava okimanyi nti sente mu makyaki g'abakatuliki ezibasonda ezo mukabbo ziva wano nezigenda e Roma okisegeera nakunja kunyumiza ebya Roman Empire nezikola kati bwe ziva eyo ne bazizza nezikola omulimu wawulyako father abanja ekirala buli kigo kiriko ennimiro buli kigo kiriko farm simanyi tuli fenna ebigo ebisinga biriko amasomero kyo kituufu. Kakati abasiraamu balina okukola ng'abasiraamu abali mu Buwarabu bwe bakola ate sente z'obusiraamu tezibaako liba nakyo nkijje naye zino ziriko liba ate okulya liba mu busiraamu tekikola ki tekikkirizibwa. Kati bajja kuŋŋamba tuweeyo abatuukirivu babiri mu nsi nga sirikaawo kubanga mpulira sembere omuzindaalo wakyo yaganze ndugwemunzekka ati kati jangasembere omuzindaalo mpulira mbubeewola obuwumbi era mwenna kale kituufu kiringa okwewola emitwalo 3 akubanja natandika interest ya 19 nabiwulidde 19% ate tewaliwo balooyi abasiraamu naye bannange ekiri mu Uganda eyawola si ye mubbi bo bagenda okwewola nga interest bagitunuulira nga tebategedde
bayinza okuba bagitunulira nga balowooza nti bajja gisobola within oba eya oba 2 years nekigaana. Ekigambo Gaddafi bakijjako babaga wabba wa ssente mugiyeeko Gaddafi bakijjako wakinyingira mu bintu bino ennyo mu nsonga eno ye programu yo